nzo kuvuga Range Rover Bebe Cool emutuga afadhali afa ne Bebe Cool yavuga dazihama byonna emmotoka ebyo ebimotoka ebikadde byavuganga ebivundu naawe suweji ene nyumba je nina Bebe Cool talina kiroto kibeera na nyumba bweti ku myaka je neta jogeranga ho kibi ani mulimu ebintu byino okumanya bakuzanyisa bwongo taswa kyogera nte nyumba ya Gravity enuma taswa kyogera nenze so bigata ngamba kati ono ekimuluma si bino bwe mwa sente zino kumusajja ono mugezi nnyo agenda vaana atakole kino atuleke akole kinene Bebe Cool toyingira bulamu bwange wonna wenjija sente ne mukubeerawo kwange nakakula baano myezi just ene 3 sembadde sijiringa nko naawe wano mu campaign wano nga bimutuddemu oza Bebe Cool okujja sente wa President Museveni first jiza ateekayo Gravity nina Gravity omutujjo nina alien skin Muzei I'm here with Fiki Gaza mbadde baye yabaagaliza ku unstoppable unstoppable byamala mutulamu nampita alien skin avuddemu n'agamba alien avuddemu nkoze ndi ani ayinza okumpibira ekintu nampita alien yabuuka n'amuddukako kali nze ndi business man nenjijera nasuka na 5 million yaga 2 so tewaliwo wali nga kitandika sabiri wali mu idea ye manja Bebe Cool kulingiriza bitamukwatako Bebe Cool azwana kunkubira essimu n'agamba mpulidde oyimba ekitugumu baba yimba ekitugumu sigenda kuwa sente zange oyimba ekitugumu bimukwatikirawo kokwa baba kulaganye ne Kenzo yayagala kubeerawo nga abantu bakolayo bati big size nze siyenze oyo ssebo ze bampita wabbuyu gereso kati siri mu ebyo nze toli mutabani wange siri mutabani wo ndi musajja mukulu madama Bebe yakukubira pass eyaki eyokutuuka eri wanambemu sira yakutwala wa muzeyi ajabye yogerere kuba ene wa facility na Kenzo na Secretary General. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. My property. My woman, my bro. Nonya vya amazzi omusajja asula ku mazzi. Ogifunye vya amazzi. Asula ku mazzi ate okwambuka eno nyambuka nyimiridde. Oyambuka oyimiridde. Gwe omanyi nti okola byafaayo Gravity. Bye bino byennyini nnyini. Sibalina we ntandikira leero. Lift togirabye? Lift njirayo mukugikola. Ekyokulala. Waliwo omusajja yali agamba tolina lujja. Kati oyo simanyi. Golabye eki? Simanyi. Musajja wange. Simanyi gobola muyimbi kyalina olujja lwennina banange gobola Gravity mu muteemukko tobalaga negwe oboolaba sigenda balaga naye mu muteemukko mu Kampala olwo olujja bibeera mu kyalo ennyumba ozirengere zimwe tolodde ozifuna bulungi ennyumba ezimwe ng'ogyeko amazzi eri abatulaba gali mazzi nsula ku mazzi I sleep on water laba ennyumba zo I sleep on water laba ennyumba ezetolodde Gravity mu where do you sleep sir? I sleep on water. Ate si mineral water. Water. Kunyanja. Lake Victoria. Showers of Lake. Showers of Lake Victoria. Oli ku showers ndi ku shower. Oli ku shower. Naba kuli. Gravity ogamba otya. Embere ku isetya kati. Inze manja Bebe Cool. Awoli. Bebe Cool mubanja sente zange. Nakola mu campaign. Ye agamba yantwala mu campaign yes yankubye simu na nze nkolere NRM banga ddene banga litambudde before na Bebe Cool kujja nali mu Buganda ku Museveni waliyo nayo nali ntambula mintu ya Buganda ku Museveni Honorable Sisa akimanyi Honorable Kabanda akimanyi nali mbakolera ne Secretary General yali yankubira dda nenga ndi busy mpulira kutegeera kati Gravity eri abakulaba Bebe Cool mubanja sente mmeka manya milioni 4 400 millions Ugandan shillings si dollars shillings eza Uganda zobanja Bebe akimanyi ekiteza nawidde ogamba yakuwako mmeka yamba milioni 10 Bebe Cool big size extra large bawazuwena
yamba milioni 10 mwanya milioni ebi bina 15 kuba wa ebintu bya unstoppable teyansasula aina gundi zali 3 activation 3 n'atansasula kuba mbadde ngenda buuza ebina baabikubalira ku Gravity okubimbalira ku kyazini azin ebina wali ogenda kukola ki exactly kuba kati kuyimba kulaleza President Museveni under Unstoppable under Bebe Cool twalaba campaign ya Unstoppable and Unstoppable byali bilala kati Bebe Cool akusomeramu nti Gravity gwe kino olaba ki sijja biragannyo wali Gravity ne bwino agreement candidate tutandike wali ku Gagame Records salo gene nyo wala sigana soma bingi Moses because of it Moses sali Bebe Cool na kwatagane wa buyu nao pati follows milioni 4 kandabe ku signatures once wano sali Moses ono lawyer we ebo ono lawyer we mumanyi nawe Gravity nange nobera nga bateka ko omukono okutandika nga 8 November onwards until complication of the campaign womala ko sasure naye sasura era nembera easy nempuliriza nengamba waayi wabate banamuwa sente kale kamumikiza nga tuogera ku simu until yesterday yankubidde simu manyi Bebe Cool asiba atambula mu office ezo malaika mu yafuna business nga agenda mu office ya gundi paka yaze n'agamba yankubidde simu Gravity bangambe bakuwadde sente mugamba ani tugende watuzikime zino zobanja inze nagene Mayuge ne Kenzo ne Secretary General nenjogera ne President ng'omuntu yenna niwa muzeeyi ninamu ebizibu byange nganze nga nabo baze bonyonyola muzeeyi olina gamba muzeeyi ndi mulwadde njagala kino muzeeyi nyamba kino muzeeyi amabanja gantwala nange President nenjogera naye ng'omuntu era bimungera bikuuliza namu byonna mbirinaze n'omusomeramu gwe nga nebe namusaba mbina ku simu ogenda biraba temuli mulinya Bebe Cool temuli mu campaign bulamu bwange gwe tewayogera ku sente zilizo tanasasula temuli mulinya Bebe Cool temuli mu campaign temuli mu muzeeyi nkubanja namusaba financial support nyanze era nebe namunnyonnyola nzamanyi naliyo ne Kenzo ne Secretary General Mayuge ku State Lounge President nampa amatu nenziramu ne musange lyantonde nenziramu ne musange kololo nankubira n'essimu nitwogerezeganya namba Gravity ngenda kukolako kadi Bebe Cool wawuliyo na Gravity ayogedde ne Museveni bagenda mukolako ye yapakusebu pakusi gwe bakuwadde sente bakuwadde sente kadi zino sigenda zikuwa kuki gwoboze wano ng'ojje ne kampuni ye kusasula n'enkwokyayo bali basobola gamba tebakusasula bikwataganira wa byange naawe kasebo y'omukulu nga apalapalanya anziba ate yakyogerako ko before nti ki mbu Gravity nawulidde wagenze wa muzeeyi naye oba wagenze wa muzeeyi kalinze byange ngenda kujjamu nemugana nina contract naawe byonna byenkolagana ne muzeeyi byange ate nze siri mutabani wo bw'ojja kungamba tukolagana na Kenzo tukolagana na gundi tukolagana na ani bwe mansaze okukola naye ng'omuntu omukulu tukolagane business gwewo osasule kigwe oba Gravity gwe mu kugenda gwe okwerumbira bino ebibyo oba Rasta yalowooza nti oyinza okulinnya mu kiri mu mugaati gwe muguli ogwo omunene gwe mubanjako nti oba oyinza okugenda tebinaye bijiramu erinnyanja tekalira tebinaye bijiramu Museveni azayamba abantu nayamba ab'obutale nayamba bano nayamba biri okitegeera muzadde yozo munnyonnyola n'akuwuliza era n'akuyamba so gwe kuliko tolina kye wayingiramu kya Bebe ng'ogenze wa tekiriimu byange era muze mpulira byayogera Gravity we yatuuka eri yagamba President mbuze mungije ku gundi ya Bebe Cool ku listi ye ngenda kuwuliza ebintu byayogera ne President ogenda biwulira gojja kunjulira gwe mungije ku gundi ye naye Bebe Cool toyinza kuwayiriza President w'eggwanga bwe yagamba ekigambo ky'ataagamba Bebe Cool waliza President olaba President mukamwa Bebe Cool lwakuba olina ebirevu bingi tola President mukamwa Bebe
Museveni tayogera nko kintu kyonna bikwatagana nze naawe nange naye soogera nko bikwatagana nze naye gwamanyi sente zogenda okujjayo ebyo byange naawe nze nali nkola yes rale zaali za President Museveni ne Bebe Cool yali ampangisizza ye ng'omuntu era nga nsanga speaker ne mukuba oluseke ne nga speaker nze njo kyayo siina nampaayo era atuuka akaseera nga nze nokolaga ne speaker kimunyiiza ya nze yaŋŋamba nze sirimba mbadde baye yabaagaliza ku unstoppable unstoppable byamala mutuulamu nampita ng'Alien Skin avuddemu n'agamba Alien avuddemu nkoze ndya ani ayinza okunkubira ekintu nampita Alien yabuuka n'amuddukako kali nze ndi business man n'enjijera n'asooka na $5 aga 2 so tewaliwo wali nga kitandika saabiri walimu idea ye kyamala muzitowerera naga kati bana abantu bagenzeemu ntya Alien taliiwo nayita Gravity ne tubayingiramu ne nyimba laale nga bwangatta okitegeera nimaliza laale zimutazisasudde n'ekirya kiwaani nga $15 jazimpa n'obipowa n'okujja okubanja sinze kumanya mundi muyala siri yala abantu bagala kati babuuli lwaki oba siri muyala manja Bebe Cool kulingiriza bitamukwatako Bebe Cool azwana okunkubira essimu n'agamba mpulidde oyimba ekitugumu bw'oba oyimba ekitugumu sigenda kuwa sente zange oyimba ekitugumu bimukwatikirawo kokwa bw'oba okolaganye ne Kenzo yayagala kubeerawo nga abantu bakolayo bati big size nze si yenze oyo ssebo nze bampita wa Buyu Geresomo kati siri mu ebyo nze toli mutabani wange siri mutabani wo ndi musajja mukulu mbadde bayi Bebe yakukubira paasi eyaki ey'okutuuka eri ewanamba emu sira yakutwala wa muzeeyi ajabyeyogerere kuba ene wa nagenda na Kenzo na Secretary General be bakutwala si Bebe Cool yakisamba kati ali bweyalaba nga ntuuseyo nga si yantutte n'anooma okutegeera kati muzeeyi we yaŋŋambye okumpaayo ssente nakyo ne kimunyiiza naye kati kuziriza mubanja atera okuzinnyonnyola najja n'ababuulira nti banimanya okwogera naye ku ssimu nanga leero ŋŋendayo ngenda kulaba muzeeyi ngenda babuulira enkya nkubira ku lwokuna bagenda zituwa ku lwokutaano bajja tuwa ssente okuva twava mu kampeyini ebyo byonna mbigumiikiriza twagenda ogenda mu kampeyini gagamba bwe tumalya kampeyini bwetuti kampeyini esaala esembayo babaweerawo ssente zammwe nekitasoboka tekyasobose zinabigattanga nga nfune bu facilitation basajja abo mwandabanga nga nine sipiika ndine Secretary General ndine gundi nga bampaayo ezitambula komanyi tambula ennaku ze twatambula ne district ze twabeeramu kiba kikosinga ssente mmeka wabbeeyi kwene emmotoka mukulya mukusula n'emmotoka yange yaggwera nalina supakasitomu yaggwerawo eyo nafuna akabenje bwejo neggwa ebyo Bebe Cool byonna tayagala biwulira kati Bebe Cool ekizibu kyalina bujja nafutwa na fitina na butaagaliza Bebe Cool ye muntu akuleeta naye nga takuleese mbu ofune naye kimuleese yakufuneko tebagala bantu beeyongera bagala nnyo abantu abali wansi waabwe omanyi Bebe we mulimu ebintu ez'obuusa amaaso nengera ebintu bikulu nze okuvuga Range Rover Bebe Cool emutuga afazaali afa naye Bebe Cool yavuga dazihama byonna emmotoka ebyo ebimotoka ebikadde byavuganga ebivundu naawe suweji kiri kibafudde kyatambula kikola bwekiti kizina gondi kana kabadizo yali kizina kabadizo I'm driving a brand new car otegeera kati Range Rover emuluma tebabivuga kati emmotoka zaabwe zaabeerangako amannya galinga ga mitwalo 4 ogateekako ene nyumba gye nnina Bebe Cool talina kirooto kibeera na nyumba bweti ku myaka gye tajoogererangako kibi ani mulimu ebintu byolina okumanya bakuzanyisa bwongo taswa kyogera nti enyumba ya Gravity ennuma taswa kyogera naye nze sobigata neŋŋamba kati ono ekimuluma si bino bwe muwa ssente zino ku musajja ono mugezi nnyo agenda vaana ate akole kino atuleke akoleyo ekinene kati atandikirawo zikuba kiteeza ssente oyagala kumala nyumba ennyumba yange ogira byonna obirabye mbirina mbiraba buli kimu bakiguze ebyuma bya lifuti byonna mbiraba buli kimu nkirina kati ssente sinoonya ssente zimala nnyumba ssente zange nzaagala kuba nakola oyagala ssente wakola sifaayo wange nazikozesa ki oba ki ze njagala ssente zange
ate sala lutalo na Bebe Cool kati lwaki temubanjamu omugagga oli asembayo kuba kati Bebe Cool bayinza batebamuwanga omugagga ye yakukubirako nagaja ngo nyimbire president abakubiranga kati onoonya ati omuntu atakunoonya baba Bebe Cool kati ntandika ntya ddala mazima ogende wa Bebe gundi wa president mu nkubanja yankubirako ku ssimu Bebe yetise musalaba gwa president nanti nze byemanja Bebe Cool twabiwandiikira obirabye Bebe omubanja naye alina gwabanja era nze nirwedde n'okugumiikiriza nesaagala ddemu kunkubira mbunawulidde wafunye ssente gwe wazimpadde Bebe Cool alina akakundi k'abantu bakolagana nabo mu State House baani nabo nja bajjayo alina abantu be bamanyi okutemerako kasente abamuyisizaawo ddiiru ze kati baddeyo ne bamupakusa ne bamugamba ebintu ze nagendayoko ne baŋŋamba Bebe Cool bamuwa ssente bazisasula zonna zino zembanja ne ba TikTok tebafuna yes ne kati ebigambo ebibeera eri bw'obitwala nga bw'obitutta oba musiru nti eri bakuba ekikopo nti yafuna dda gwe ate obirekaawo nembirekaawo simukubirango ne ngamba bangambye wafuna puliza kyaŋŋambye kati ye bwe yazzeeyo nagamba Gravity yafuna yadduse yasoose wakasalini kusaasira n'amukubira essimu n'amugamba kasa kimanyi Gravity bamuwa ssente bikoze bitya ali kusaasira mmanyi bwe mma nfunye akimanyi mukwano gwange oludde naye ate nankubira essimu kiro nvuga nzira waka emuga naye gwe biki by'oŋŋamba gwe gayigo batagala kunsasula ssente zange yogera neze byogera sibimanyi ye ne wemba nafuna ssente bimukwatirako wa kati wano kiggwa kitya agenda abanje ssente kuba President Museveni bamuwe ssente ajja nsasule ssente zange tayingira bulamu bwange Bebe Cool toyingira bulamu bwange wonna wenjija ssente ne mukubeerawo kwange n'akakula baano myezi just ena 3 mbadde sigiringa nko naawe wano mu campaign wano nga bimutuddemu oza Bebe Cool okujja ssente wa President Museveni face jiza ateekayo Gravity nina Gravity omutujjo nina alien skin muzeeyi I'm here with fake Gaza we want some money bateekayo teyeteekayo ate ku ground n'akola atya era fe ababeerawo ate ground abisobola ebyo abimanya ate besaala nabyogerako kwaja gamba neesuddiya naye nga bakimanyi bwe bituuka ku ground am problem baba so Gravity abanja ssente zange bekuba ssente zange ate neesonyiwa tonkubira busimusimu obwo kubira essimu ngo ngamba kima ssente zo wano oba ze namukwasa balooya bange ssente zange ziteeke wa looya wange gije nsayiningiraawo wagambe ogenda mu kooti navuddeyo emusango wange nagutaddeyo watusedda mu kooti mbadde nkisuubira biwanvu empapula zange nenzitwalayo n'engeri gye nakola ne we nayimba ne ssente zemmanja Gravity nga ndayalemedde ku kintu bannange kitegeera so njagala ssente zange ze mbadde ebbanga nanga Bebe Cool yanyaga gundi Bebe Cool anyaga abantu ze nga sibiwuliriza kati ngenda biwuliriza nga nyaze kuba tannanyaga tannakubba tannanziba naye ali mu process mulaba asala olukujjukujju bwe yagambye kusaasira ono waba bamuwa ssente kati zino zigenda zimuwa kuki ng'ate wazisabayo wa President Museveni saayimba oba nafuna oba saafuna ssente wa president ebyo byange bwe bagendesa oli ne baba ssente nababuuzaako nazikolerera kale ekitegeeza bannaye abamu kati tutandike kukuba mudomo nga tugukubira president ataase wano kati Bebe musajja wattu Bebe Cool sasula ate yiga n'enjogera musajja wattu babosi mani boogera bulungi baliida bweyagala kuba liida yiga engeri gye bandolinga abantu bw'oba tosobola bandolinga funa abantu abandolinga abantu bo kati gwe ki ekikwasaganya ne Kenzo ng'obanja Bebe ekinkwasaganya ne Kenzo Bebe obimanyi bye ne Kenzo ate binkwatako kati obanja oba beetuge Kenzo ne Bebe Cool mwetuge is none of my business yange njagala ssente zange Kenzo sina kye mubanja nze tomubanja ate manja waki nakolako naye omulimu gwonna neza sako tobanja sako nze bampa bakuwa ggwe nafuna
eza sako sibanja na savinga nofuna izo na savinga sente zange and I got money from the sako of the musician UPDF sako akalezo wafuna ndala za UPDF za maje naye katujukira ne kenzeri gwe muyimbi ndoze yakasoko vayo okogera nti wafuna anze nafuna sente za sako nafuna kuba mukomerera bonna gososa nafuna sente yeto mubanja era bananzikizo zogera nazo nzazogera zirafuna kwenzo akachiko ne kanzikiriza kulo bulungi bwa akachiko yogera sente ze twakuwa yavayo nzogere toyogedde kulo bulungi bwa sako bwe banampa olukusa ojja zogera nja kwogera bumutsako nafuna sente bweziti ana bala bajjafuna ze nino okukkiriza kubanga nange nasooka kaayana after all I received that agisawo kitegeeza waliwo anaatera okufuna okaayana mubakuwe wokaayana nga bakuwa musajja anaatera okufuna kaayana bakuwe zino sente zaffe this is our money guno musolo sente za muli wa musolo ate tugusasula bino byonna ebintu byolabe biri wano tubigula ate bwe tugula tusasula omusolo wadde eggwanga lino omusolo wano ku kyokoze wano omusolo gw'otadde wano gw'omuyitirivu ennyuma nyiwadde obudde bungi nyiwadde obudde saala zimba bintu bitonya bino ebiyiikayiika nokiranga kifenyafeenya ekiyumba okibamu oluyi ne kiyiikamu buli kintu okitadde ku nnyumba eno buli kimu kwekiri bw'oba onoonya etteggula kweriri ewali kiwa ekiri gazebo kweziri eza buli kika lifuti kweri olujja olusinga obunene mu Kampala kweri sauna kweri steam kweri jimu kweri kiki kyotatadde wano lighting kyekyo ate ne weeri nemwe mulindirire bulindirizi ne weeri watermelon ku mazzi mulindirire bulindirizi eri ku mazzi eno tebuziba okimanyi ekyo bubanga obuziba ng'ennyanja etuwa ekitangaala bubanga obuziba nga amabaati gabanneyibba ebizimbe ebyamaanyi teri muyimbi mu East Africa alina nyumba gyennina mu East Africa sijja kwogera Uganda kwa Uganda tebalina mayumba abayimbi bazimbye tebalina balina ennyumba naye tebalina houses ate no omulembe gwammwe Gravity nze nkyagukondera bro abantu tebalina nnyumba n'emu ku bano bonna bezitulaba wano tonsudiya engeri gyolamu ennyumba yange terinaggwa naye olaba otya tosudiya yogera mazima sisudiyiza bannange ng'oli mukkiriza otya Katonda oba Gravity yeebakawa kubanga kino ekirooto kye waloota tosudiya ebyaddala tosudiya kino ekirooto kye waloota kyo kirina okubanga tekibanga olw'ensonga ne waaba pulaana waakuwa ayinza okukuwaako ekiri wano kyokka n'atakuwa kiri wano wetuyimiridde ebirimu bino n'atakuwa kiri wali mabega wali okitegedde kaniba kubanga ani mukozi wa TikTok live ng'abayimbi abalala wano wonna tosikolerawo TikTok wano wonna sokubeerako wali sokubirako wano sokubeera wano sokukkirira mu lifuti sobola obbatuuza mu gazebo ewa okkubira wangi abayimbi tebalina ennyanja yaffe tudde wano balaga Lake Victoria River Nile wano abayimbi tebalinaaki tebalina house no house ate ennyumba gwagenda gisabuukulula eno yo ngenda gisabuukulula engeri gye waliwo n'eruli nga tutandika abantu ne boogera ekino oba okijjukira tuba twayambukira na ku gundi twayambuka si bino waliko tewaaliwo gundi nga balina gye bagassewo emiti wano emiti gye twayambukirako emiti ne bakoonako amadala ne twambuka ojjukira bulungi kati buyo omusajja ssebo kino si kyuma ebyo byuma ndabye lulinga lubaawo teri muyimbi mu East Africa toleeta akina Diamond Platinum akina Wizkid akina Davido okuba ne sente n'okuba n'ennyumba bintu bibiri byanjawulo okimanyi ekyo ebyanjawulo omuntu osobola okuba ne sente naye nga tolina nnyumba nnungi nga wazimba buzimbi nga gwozimba kumaliriza kino kye bayita simanga oli agamba ati pay attention to details zino details bannange kibanga kwambala omusajja n'ayambala bulungi naye nga taliddeko kaweeta tatadde kasaawa tatadde kakyo kitegeera bagamba ng'akomye kasaati kokka kati byonna nze nabikola buli kimu okitaddeko nabikola yino naye omanyi nti
bukya twajja wano nga waliwo banneiba tewali wabadde kibira nti waguze ekibira okugaziwa. Nguze mayumba nga bwe ngamenya. Omenye ennyumba z'abantu. Zimenye nze. Setombuulira ebyo ebintu byamu bya kiyaali. Kyokka ng'ate wooli waliwo ab'amaanyi bangi abakwetoolodde. Waliwo Pastor Bugembe, waliwo Donizera, waliwo Bijayi, waliwo Munyagwa, waliwo Moses Radio yalinawo ettaka. Olaba nga abantu we bali bangi. Mwana nga waakabi nnyo. Waakabi n'abatalina amannya abalina amayumba amanene. N'abagagga kwe bali kuno. Bali abaddala. Omusajja abaguzeeguze nga naye ofa kimu motoka zaffe zipaakinga eri. Ondowooza olabye parking yamu? Yaffe eri parking bagitadde wali. N'abakoledde parking yabakyali bange. Yabakyali be tupaakinga eri yaguze ekifo kiramba kya kupaakingamu. Ate olujja n'agula amayumba g'abantu n'aluteeka wali. Luulo lunene gwe lutunuulye gye luva. Baaba musajja wange Kabaya bwe ndiba nzijja ku housewarming nja kujja naawe. Muleete mugulire ekiti ky'enjaga. Ngina mufunirayo kipiina. Akisigemu. Kabaya je. Kabaya jangu. Nze mulina akombwa Kabaya. Mulina akombwa. Ate yaki. Bino ya basaluganda ntayokko. Kabaya. Dansolo Kabaya. Kabaya jangu. Olaye ku mayumba agaddala. Oyitegeera nze ndowooza omuyimbi ansinga ettaka eddene. Yani. Bobi Wine. Si saha. Gwe kikyolabye wano. What are you saying? Kyagulanyi yekka. Yakusinga ettaka. Ate si muyimbi. Ebyo abivaamu. Celebrity. Atubali celebrity. Celebrity. Bombaliraawo. Known person. A known one. Munnowuni akusinga ettaka. Mu bayimbi omusinga ettaka. Naye nga is a celebrity person. Yeah, man. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa na Mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate galina sitting room enteeketeeka obulungi dining effumbiro kw'ossa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako garden nnungi parking nnungi gate ya remote ekifo kino kyakommodatinga abantu okuvira ddala ku muntu omu couple family nammwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Amannya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Ali Hira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.